Oh yes, oh yes, oh yes. Nkulamisizaako gwe muna Uganda ate atulaba wano ku KK TV. Of course eno ye KK TV tusinzira wano ku YouTube, KK TV Uganda. Tusinzira wano ku YouTube, Saif Pro of course nze abawuni nkutusaako ate esonga ezenjawulo. Subscribing ate nkutuseeko amawulire amapya agenjawulo agakayingirawo essaawa zino kati. Nyige pesa ya subscribe eryo nkutuseeko ekipya. Bana kino kikambwe kyekigude mu industry yaffe kikambwe nnyo. Nyiga epesa eryo eryaka red eririko ekigambo ekya red. O subscribing ate nkuwe amawulire essaawa zino. Nyiga subscribe ate tewerabira kunyiga kide ekyo okufuna notification zonna ofune amawulire gaffe agabeerawo oba ge tuba tukutusaako buli ssaawa. Nyiga subscribe kati. Bw'oba maze okunyiga subscribe kati katugende mu maaso. Olunaku lwaleero Eddie Kenzo avuddeyo ate najja ku social media ye nanyonyola ekintu ekigenda mu maaso kitambulanga abana Uganda ababungesebwa amawulire gano. Gye buvuddeko mabega kaawo Donizera yasharinga mwana wono oba mutabani we gwe bayita Brighton ng'aliko amacupa aliko ebiseke by'enjawulo ng'agamba mulwadde era ng'agamba ali bubi. Twalaba Big Eye ng'avaayo nga postinga ng'agamba nti my son get well soon my son, nga kwegamba agezaako okutegeeza nti kasabire mutabani we ate abenga awona mangu. Kakati waliwo ebifaananyi bigenda maaso ku social media nga biteereddwayo abantu ab'enjawulo nga kuliko omukulu ono Eddie Kenzo ate n'omwana ono oba omwana wa Donizera Brighton abangi abamu gwe bamanyinga owa Big Eye ate nga Donizera agamba si wa Big Eye. So ekituufu kyekiriwa nkugambye subscribinga nyiga subscribe awo tubenga tugenda maaso. Eno ye KK TV Uganda tusinzira wano ku YouTube ne tukuweereza. Kakati olunaku olwaleero Eddie Kenzo avuddeyo n'abanga awandika ku social media ye oba ku mukutu gwe ogwa Facebook natanya ensonga zino entuufu. Eddie Kenzo mu bigambo bye atandise n'oluzungu nga bwatabikamu Oluganda ng'agamba I have seen many people on social media sharing these pictures nga babigasse kwegamba ng'ategeeza okubigatta nga kuliko mutabani wa Donizera nga ate bataddemu naye Eddie Kenzo yennyini. Olw'okuba emabegako kaawo Donizera yapostinga ekifaananyi n'agamba Musuuza nga postinze ekifaananyi kya Brighton nga amuyita Musuuza, buli wapostinga amuyita Musuuza. Kakati Eddie Kenzo mu message ye agamba I have seen many people on social media sharing these pictures nga babigasse. I don't know what you are trying to mean. Brighton mutabani wa muganda wange Big Eye and my sister Donizera. Abantu bano baganda bange ate baganda bange ddala saagala muntabule nabo because I know them for all long time. Nze siina abaana kwegamba agezaako otegeeza nti nze nyina abaana bangi bendabirira era nga mbayita abaana bange era mbaagala nnyo. But I only have two biological children. That's Maya and Amal. Bemumanyi beyazaala Mulema. Mukama bwaliba ampadde omwana omulala I will be telling you my people. Era nga bwe nababuulira ku Maya ne Amal. I can't hide my kids. Kubanga ekyo muganda wange the late Paul Kafeero kyatuwadde ekyokuyiga. Ebyakafeero ebyaliwo munayo obijjukira nga ate baagala omuzuukirayo ate omuziikulayo ate batestinge DNA balaba obubona omwana waabwe oba n'oli waabwe. Kwegamba kintu kirala nnyo naye nga ebyo si ebyatuleese katugende mu maaso. Nayongerayo no message ya Eddie Kenzo ng'agamba I come from 5 people family. My big brother Mande Hassan Male, Mande's daughter Namande Sheirati Namboze, my young sister Kisache Benita Chiwalabye, my 2 daughters Maya Mirembe Musuuza and Amalu Malaika Musuuza. Then me Edrisa Musuuza Nkonge Chiwalabye. We are 5 from my father's side. Kati nga omugenzi Hassan Chiwalabye Kirabira eyebase
eyebase ebwala Masaka Buddu, and we don't know anyone else from his side. Yatugamba bafiira mu lutalo n'asigalawo yekka era n'ayingira amagye. Yali musirikale wabula yatugamba tasibuka, tusibuka Ssenyange Masaka Buddu. On my mother's side nali manyi maama wange ne taata we bava Rwanda during genocide, ne baddukira e Masaka bonna bafa era bebase kyotera. Buddu side eyo nayo nekomaawo. Maama wange yaleka abaana bana as in 4 but yazala 5 kids in omu naafa bali bamuyita Namboze. 3 boys 2 girls. Omwala eyasigalawo from my mother yabula during street hustle. Tetumanyi bamutwala. We tried to find out naye nga tetuyina wetutandikira. Yabula tuli bato nnyo era nga era naye muto around 4 years. Bali bamuyita Basi Namugumya. Awulira ensonga ezo. Kakati omulenzi ye manyi wali wano mu Kampala bamuyita Kavuma era yakula ne taata we. Remember Benita, she is my step moms and I love Benita all my heart. She is in Canada for studies. Story yang about family yeyo. Ekyokubanga mama wa Brighton yasalawo amubulemu erinnya Musuuza. Tekirina buzibu wadde. Siraba lwaki mukifudde ensonga endala. Nange nze Mandela. Jukira nti Eddie Kenzo yayeetuma naye Mandela nga inspiringibwa omukulu oyo Nelson Mandela. Annyonnyola agamba nti nange nze Mandela inspired by my big brother Mande. So Shira bwaba erinnya Musuuza limunyumira. Why not? We are one. Brighton is my good friend era ampita Uncle Eddie. Get well soon Brighton. God is on your side. Byebyo ebimu ku bigambo ebyavudde mu Eddie Kenzo olunaku lwaleero byagezezzaako okuteekateeka social media ne bibanga ategeeza abantu. Kwegamba Eddie Kenzo ono ebbanga lyamaze mu Ivory Coast eno gy'akyali nenga twakutegeezezaako nti essaawa yonna Eddie Kenzo agenda kuba akomawo wano ku butaka e Uganda asobole okubaako n'emirimu gy'akwasaganya. Kakati Eddie Kenzo ebbanga lyamaze mu Ivory Coast nkutegeeza nti no waliwo ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso nga bw'omanyi nti nnyinimu wataba ebikere bikola bitya malayo. Kakati Eddie Kenzo afunye ebizibu bingi nnyo ng'ali Ivory Coast eyo. Naye nga si bye bizibu ebiri awo eby'amaanyi naye nga ku ye era ne bwe kaba kazibu katya manya akazibu konna era kibeera kizibu. Olw'ensonga oba tokayina kakkiriza kujja ate bwe kaba kazze kwegamba kiba kizibu. Eddie Kenzo avuddeyo n'attaanya ensonga eyo bulungi bw'etyo nti Brighton oba omulenzi ono gwe mumanyi obulungi nga mutabani wa Big Eye ate Donizera ye gwagamba nti si mwana wa Big Eye. Ate abantu abamu ku social media kwegamba bagezaako okukireeta nga bagamba nti Brighton ono nti yandiba mutabani wa Eddie Kenzo. Ekitali kituufu era Kenzo avuddeyo n'akola defense ng'obudde bukyali. Jjukira nti ekintu otakitabukira ng'obudde bukyali ebiseera bisinga bitera okugenda ewala. So kati Eddie Kenzo post gyavuddeyo n'akola agezezzaako okutangaaza ensonga eyo. Era gwe Munnayuganda ali wano ku KK TV nkutegeeza nti of course Saif Pulonze abawo nenkutuusaako ensonga ez'enjawulo naye nkujjukiza nga sina kwongera bipya oba nga sina kwongerayo maaso okugenda maaso nga ebigenda maaso wano. Njagala osubscribing kati saawa zino nyiga epeseri eriko subscribe nkuleetere bwina ate waliwo kati ekirala ekikambwe ennyo soko nyige subscribe pesa eryo eddene erya red nyiga subscribe kati erye pesa liriko red oba eryaka red liri mu capital letters okuli ekigambo subscribe nga kiri mu capital letters ngera kyaka red soko kinyige ate tubenga tugenda maaso. Omaze okunyiga subscribe kumabali awo waliwo akadaako nako kakonemu
ate tusobole okubanga ofuna notification zaffe. Webale nnyo gwe Munnayuganda gwe ali wano e Uganda, sako nawe ali ebweru w'eggwanga okubanga ate okyatulaba wano KK TV. Nkutegeeza nti bingi bikyajja. Naye kankongereyo ku nsonga eno. Eddie Kenzo bamwogeddeko ebintu bingi nga ali mu Ivory Coast eyo. Jjukira nti n'okuba oluyimba luno olwa mugole wabaddewo ebigenda maaso bingi oluvannyuma lw'okubanga abamala okwawukana ate ne Rema n'akuba oluyimba mugole. Oluyimba mugole luno Eddie Kenzo yali tategeeza nti oba kiri ku ye, wabula akusinziira ku munwanyi we ono Joel Ssenyonyi oba omwogezi w'ekibiina kino w'ekisinde kino ekya People Power ekikulembebwa omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Oluvannyuma lw'okuwedinga ate mukyala we ebifaananyi ebyo byatambula nnyo ku social media, era embaga eyo yatambula bukwakku kwegamba yayewunyisa nnyo abantu bangi, era embaga eyo yali kiriya nnyo. Awo Eddie Kenzo nsuubira nti weyajja oluyimba olwo nga Joel Ssenyonyi ono amaze okuleeta ate omukyala, nga amaze okuba omukyala ono empeta, ate Eddie Kenzo ebigambo ne bidde ewuwe nga bamuliko muganda wange omukazi aliwa naye buli omwamu bangi omukazi mugole stole ki. Kati Eddie Kenzo kwegamba message ne zimuyitirirako, era ndowooza mwalaba messages mwalaba post Eddie Kenzo ze yakola emabega kaawo ng'akugamba nti message zimpitiriddeko nga ziyogera ku nsonga eno bweti. N'agamba nti ye ali kuba akayimba kano nga ayimba nga fani wa Eddie Kenzo, wabula tategeeza ye nga ye, wabula ayimba nga fani wa Eddie Kenzo. Okitegera muganda wange, era oluyimba olwo lwafuluma nga ye ayimbye nga fani wa Eddie Kenzo, fani we yennyini. Kakati akayimba ako ne kajja era ne katambula sawa zino kali performinga bulungi ku YouTube ye, era kali bantu 10,000+ mu wiki emu bweti. Kakati Kenzo avuddeyo natanya ensonga eyo n'abagamba nti Brighton bannange mu baana bennina oyo taliimu, era bulijjo singa mulaba wano mupostinga. Jjukira nti no Eddie Kenzo avuddeyo apostinga bawala baabo balina Maya ne Amal aze abapostinga ng'era bawishingya happy birthday zaabwe, buli kimu ekiba kiriwo nga abapostinga, naye tetulabanko nga Eddie Kenzo apostinze Brighton. Era agenza okupostinga Brighton lunaku lwaleero ng'asinzidde mu bawagizi oba bafan ababadde basharinga ebintu ebyo nga bagamba nga kwegamba yagamba nti Brighton oyo ate si mutabani we, olw'okuba ng'akolagana ne Big Eye oba ne Donizera oba nga bakwataganyeko mu ngeri emu oba enjawulo, tekitegeeza nti ate yamuzaalamu omwana ono. Ajjukira nti no Eddie Kenzo ono yali abaddeko ne Big Eye emabegako kaawo myaka mingi nnyo nga bakwatagana bonna, era Big Eye ebiseera ebyo ye yali akuba music ng'ate atambula okusinga kuwa Eddie Kenzo. Ate Eddie Kenzo n'amaana n'atandika okuyimba, n'ajja nga asumusibwa mpola ate n'agenda nga kuba ennyimba kwegamba ezaayitawo, ate n'addamu naye ate naye n'ayita ku Big Eye. So ebintu ne bitambula bwe bityo. Big Eye yagenda okukwatagana n'omukyalo ono Donizera, Eddie Kenzo era baali bakyali ne Big Eye nga bali mu dating mpola myaka egyo egiyise emabega kaawo. Emyaka egyedde egyo Donizera ono yali akyadetinga ne Big Eye mabega awo nga ne Eddie Kenzo akyali ne Big Eye. Awo ate Eddie Kenzo bwe yava kwegamba ne baba nga bawukanye mu ngeri emu oba endala, Eddie Kenzo n'atandika okwasaganya ekikye. Big Eye ne balyoka basigala ne Donizera nga nabo bakwasaganya ebyabwe. So okutuusa kati embeera weno wetuuse ebintu ne biba nga ate biritangatanga kwegamba nga tebitegerekeka, buli ono ayogera kino oli ayogera kiri. Big Eye wapostinga omwana ono oba omulenzi ono Brighton agamba mwana we I wish you a happy birthday my son, post muze muziraba okuviwa Big Eye. Ate kati ate Donizera eno atatugamba Big Eye aleke kumanyira mwana we nga mpostinga agamba nti we omwana si we, kwegamba ekitufu kye kiriwa wano tubeerawo ku social media wano atufuna ebintu bingi, ebintu bivaayo byokka, era gwe Munnayuganda ali wano KK TV nkutegeeza nti ekitufu kijja kuvaayo. Omwana wanaba wa Big Eye oyo tujja kukimanya, wanaba si wuwe tujja kukimanya, ebya Kenzo wanaba ebivuddeyo ebirala nabyo tujja kubimanya. Kwigamba gwe beera ubezi wano ku KK TV nkutegeeza nti Saif Pro of course nze abaawo
anemba nga nkutuusaako ensonga zonna. So ensonga Eddie Kenzo bwati wagitanyiza nti omwana ono Brighton wa Donizera si wuwe, ate nga ne Donizera agamba omwana ono si wa Big Eye. Gwe ali eyo olowooza omwana ono waani? Kale kijja kuvayo mpola mpola. Anze mukulowooza kwange anyway sijja bawandowooza yange kuba nange nikyendowooza kirala era naawe kyemanyi kirowooza kirala, naye ngendowooza yange kandi keeping engeri secret olw'ensonga nti nange sirina bukakafu butuufu, wabula naffe tubiraba bulabi. Webale nnyo kubanga gwe Munnayuganda obadde wano ku KKTV. Nkutegeeza nti Saif Pro nze abaddewo okutuusaako ensonga eno, ate tusinkane mu kiseera ekirala ate tubenga nkutuusaako ebyenjawulo ebisingako wano. Webale nnyo, webalire ddala. Naye muganda nkujjukiza nti bw'oba tana subscribinga togenda funa mawulire gaffe agokya bwe gati, oba amawulire agaba gakagwawo togenda gafuna. Nkulayirira agakatonda mu ttaka, oba bagamba agakasooli mu ttaka simanyi, naye togenda funa mawulire ago nga tosubscribinze. So nkukubiriza nti subscribinga ate tubenga tugenda mu maaso. Kale nkwagaliza olunaku olulungi ku Mata 10 mpeera weraba.